amawulire genfuna eggwanga lya Uganda anyway government ya Uganda erabika ebyayo si birungi okusinzira ku mawulire genfuna waneno bampita Kalirugambo Promax Simple MC nawe kityo mba nyingiddewo okuba ate nga nkuwa olwo lugambo wallahi lwotagenda wulira ku TV lwotagenda wulira ku radio no lwotagenda kulaba ku TV ate lwotagenda wulira ku radio sorry for that nze mbaawo kubanga ndukuwa because ife waneno tukuwa ebyo byotajja sobola funa eyo gyozungira so nyamba ontambulize video eno eberenge etuuka ku buli Munnayuganda asobola okuba nga amanya amawulire ganene ku planet Earth kuno abamu ku basajja abasinga okubeera worried I can now say it I can authoritatively say it Mwami Museveni alabika takyebaka I strongly believe this man takyebaka olw'ebyo ebitandise okumerukawo amawulire gafuluma emabega kaawo nga gagamba mbu eggwanga lya Uganda lya mentioningiddwa mu UN Security Council nti lyetaba oba lyenyigira mu kutugumbula n'okutirimbula abantu mu ggwanga lya South Sudan era article ez'enjawulo ne ziwandiikibwa wabula gamazima mu report eya UN gye yafulumya mu report yafulumya ennaku z'omwezi nga 27 yafulumizibwa ekitongole kya United Nations Human Rights ku nsonga za South Sudan nginoonyeza n'engifuna nga gamazima tebamentioninga anywhere ekigambo Uganda nyinza obutatwala time gibasomera yonna yonna naye wano mweno report gye baakola ennaku z'omwezi nga 27 tewali we bamentioningira Uganda wabula baali bamentioninga amagye ga South Sudan gakola obulumbaganyi ku bantu be South Sudan aba opposition nagamba olinte Sudan waliyo tribes bbiri ez'amaanyi waliwo abadinka waliwo n'abanwa kati abadinka mwemuva Salva Kiir president wa South Sudan then abanwa mwemuva Riek Machar vice president abo bombiriri bali kumbiranye now mu report eno there is no anywhere they mentioned Uganda naye tabloids zibadde ziwandiika nti Uganda yenyigira mu kutirimbula era abantu abo abattiwa chopa nti chopa zajja mu bitundu byabwe ne zibayiwako substance later on ne bakuba ku maka akaliro babookya now lwaki olowooza abantu bavudde ne bagamba nti amagye ga Uganda agakulemberwa Muhoozi oba General Muhoozi Kainerugaba now yesterday senator wa America akulira Foreign Relations Committee akakiiko akakwasaganya ku nsonga z'amawanga amalala agakwatagana ne US era yavuddeyo na addressinga ensonga ya Uganda era nga ajuliratinga ku South Sudan ono senator mulamba jukira nkugambye mu report ya UN tebamentioninga mu Uganda ne senator mukujja kwe asazeewo ayogedde bwati tweet gye yakoze olunaku lw'ejjo ekiro yagambye Uganda has shifted from a reliable security partner to an exporter of brutality. This evidence should kickstart a reassessment of our bilateral relationship. The admin has implemented serious repercussions for those committing atrocities in South Sudan, and this is no different. Uganda evudde mu kyebandiise evudde mu kyebaali bateekateeka eky'ebyokwerinda ne US because babadde nga bakwatagana ne US America okuteekawo okwerinda mu region ya East Africa Great Lakes region naye ono senator agamba kati Uganda ekyo yakivaako
wabula ate yeetandise kutugumbula abantu. Eno ye post ye. Era post olugitaddeyo n'agiteekako ne link ekulaga UN report on troops. Report ekulaga nti UN report says Uganda troops in South Sudan. Uganda troops helped South Sudan with the deadly airstrike. Yeyo gundi gyataddeyo. Jukira n'agamba nti mu report ya UN temwabadde mu Uganda naye batandise okulinkinga Uganda kweyo gundi. Era bagamba nti ne UN reports however much reporting balaze. Naye ngenda kukozesa omukisa guno okuggulawo link eno Senator gyataddeyo eraga nti UN reports nti Uganda troops helped South Sudan with a deadly airstrike. Ate tubeere nga tugiyitamu. Era oluguddewo omukutu guno gwe ssebo oba nnyaba ndaba. Bakulaga nti tegubadde ku website ya UN. Era zino websites ez'enjawulo eziwandiika about the deadly strike Uganda gye yayambako South Sudan. Naye lwaki balemedde ku nsonga eyo nga bagamba nti Uganda yayamba South Sudan okutugumbula abantu? Now wano we tuzze era we tugenda. Omukyala Winnie Byanyima atali wa bulijjo, not an everyday person mu Uganda, yavuddeyo n'akwata tweet ya Senator n'amwebaza agambye nti thank you Senator for raising these concerns. General Muhoozi Kainerugaba has himself publicly busted about Minister UPDF brutality against South Sudan. Civilians cited in the UN report, there is no denial. He has also repeatedly bragged about violence against Uganda's citizens, including women, and issued death threats against opposition leaders, Kizza Besigye and Bobi Wine. Nagera maso n'agamba nti Ugandans, South Sudanese, and all the people of our region deserve peace and professional armies accountable to elected civilian government. Partner governments should not turn a blind eye to such serious human rights violation. Natekako ne caption oba ne tweet ya Senator nga amwebaza. Winnie Byanyima okuva n'akola tweeting eno, it's not something very small. Winnie Byanyima mukyala munene nnyo. Mukyala munene nnyo. Executive Director of UNAIDS. Executive Director wa UNAIDS. Aba munene nnyo era ensonga ze tebazitwala nga ziri, tebazitwala light. Now, olutaddeyo eno tweet, omuntu asoose commentinga in defense abadde Adonia Ayebale yoyo. Adonia Ayebale nziramu kibagamba. Ye ambassador and permanent representative of Uganda to the United Nations. Okategedde. Yasoose commentinga in defense agambye eki. Adonia Ayebale agambye nti Winnie Byanyima, have you read the report you are alluding to? Which UN body authored it? Regurgitations of other people's tweets further expose your hostile propaganda war against Uganda and Muhoozi Kainerugaba. In particular, disappointed that the UN leadership has failed to compel you to respect rules barring international civil servant from politicking. Amugambye nti osomyeko report yonna eya UN nga eyogera ebyo byoyogera okujjako okubeera nga otambulira ku tweets ezitambula. Ezo tweets zotambulirako zikulaga nti toyagala, oyina olutalo ne Uganda ne Muhoozi Kainerugaba. So, nabagambe luli nti amazima yo report ya UN teyayogerako ku Uganda mu report yayo. Naye lwaki banna Uganda oba lwaki abantu oba lwaki tabloids zitadde Uganda mu nsonga eno ne kireeta ne Senator wa America
okuteeka Uganda mu nsonga eno. Now ono Adonia Yebale agamba nti wini byanyima lekeraawo okuteekawo ebintu ebitabaddewo UN mu ripooti yaabwe tebannaba kwogera ku Uganda. Naye lwaki muteeka Uganda ne Muhoozi ne Lwabala mu nsonga eno? Now Adonia Yebale olutaddeyo eno gundi abaana always babeerako ne bagamba gwa Adonia olayika olina mulalu kati ffe katukulage amazima mwe temwagala kwogera mazima. Let's show you exactly why people are saying nti Muhoozi yali mu kino ekintu oba zino ensonga yazirimu. Now abaana bagenze ku tweets zino katono nnyo bagenze kuno ne batandika okujjayo screenshot za tweets Muhoozi ze yakola na deletinga. Eno yagambye nti I'm tired of killing Noah. Tell your leader Riek Machar to come and kneel down before our president, His Excellency Salva Kiir. Bali mukulaga Adonia Yebale ono representative wa Uganda mu UN. Ne bamutekerayo endala nga era abaana bateekayo screenshot. Then inagena namuteka ne Uganda gye yakola, we have killed 22 NUP terrorists since last week. I'm praying the 23rd is Bobi. Abaana bagenze ne bateekayo tweets zonna ze yakola ku South Sudan. N'agamba nti if the newer elders are wise enough to give me 1,000 cows, I'll stop attacking them. N'agamba Noah should surrender before we wipe them out. Okategedde. So abaana badde bo batereka obujulizi kubanga bwe buno obujulizi obulinkinga government ya Uganda mu atrocities eziri mu South Sudan ne wankubadde nga UN tenazoogerako. Era ono senator waba avuddeyo n'ayogera ku nsonga eyo kiba kitegeeza naye buno obujulizi akoze eki banna Uganda abali ku X omulimu gwe mukoze temugumanyi. People think nti abantu tebalaba zino X handles oba zino tweets ze mukola tebaziraba, naye people see them ne batandika okubesingira ku ezo because eno tweet omukulu ono CDF akulembera amagye okubeera n'akola such a tweet, it is not something light. Ne wankubadde abasinga bakitwala nga light. Yemu ku nsonga lwaki abakulu abadde bagamba nti stop doing this, stop doing this. Wobanga you're holding a position as the CDF, Chief of Defense Forces, ate ne tuwulira emboozi nti amagye ga Uganda gayambako mu South Sudan. It was not hidden anywhere. Olutalo lubadde South Sudan amagye ga Uganda gasindikibwayo. Kati now this person confesses nti akoyo okutta abanwa n'abagamba nti nze nkoyo batta mugambe mu leader wa Riek Machar ajje afukamirire President Salva Kiir. Chovala nagambye omusajja ono alayika okuba bambi ali mu kattu akasinga okuba akanene. Yakera ku makya n'alonda mutabani we nga CDF w'amagye g'eggwanga Uganda. Mutabani we omulimu yagukoze kuba gwamuweebwa. Tweets azikoze azitaddeyo. Abasinga bagamba nti amagye agakomandigira ku X. Eyo tweet eyinza okuleetera Uganda obuzibu. Oba rather not Uganda in fact. Egenda leetera government ya Museveni entata. Okategedde. Akategedde. Yamba ovuge video eno.